Yes, okay, tugenda maso atende TSI kutandika sagala bakunyumiriza binyumiriza etandi kwa film egenda maso mpola bannaffe aba Treasure oba Home Treasure Films. Aba Home Treasure Films bakutusa ko netenga bulijjo tutandika tutagenda maso mpola tuolekedde kina Uganda. Echadi ntandikwa Home Treasures Films. Echadi ntandikwa tugenda maso mpola and Media Production. Echadi ntandikwa tugenda maso AIT Pictures Films. Entandikwa igenda maso mpola atende tenga bulijjo. Akati filimu yabe bajikutusiza ku mulundi guno. Bannaffe bano baziba kuzanyira filimu nyingi nyeze enjawulo. Atenga nino tujirese A Crown Zellem Simon film. Echadi ntandikwa tugenda maso iranga sagala bakunyumirize samanya. Ye filimu igenda maso tandika butandisi natenga bulijjo nagambe it's all about this and VG out emination big up everybody there. Entandikwa Buyinza Sharif. Echadi ntandikwa filimu igenda maso Semfuma Stone Transport Kaima Julius. Entandikwa tugenda maso mpola natenga bulijjo ntandikwa yakifananye Crown Zellem Simon yakuyigiza olugero era nalukuwandikira ekyali kunyanjula Santos Rogers ye script writer. Tutandika butandisi filimu egenda maso Alman Chalo najakola ku graphics. Ekyali tandikwa Ochalet Roy Francis director of photography. Tuchali kunyanjula Ochalet Roy Francis visual effects. Tutandika butandisi ino sagala bakunyumirize Arman Nchero sound effects. Atenga Ochalet Roy Francis ye action director. Tuchali kunyanjula ya filimu egenda maso iranga Godfrey Katongole producer wayo ino sagala bagikwanjulira atene tukunyumiriza nedda. Tutandika butandisi Crown Zellem Simon ye co-producer wa filimu ya fetandika egenda maso atene te Kajubi Majo Home Treasures Family bibakoze ku locations. Tuchali kunyanjula ya filimu egenda maso mpola Araman Chelo ye editor filimu egenda maso natenga bulijjo nagambye okuva Memes Productions. Baga Crown Zellem Simon ye director wokuntiko abo tuba tutandikiddewo tetwagala kulwawo. Ekyali ntandikwa filimu egenda maso ate nete ku mulundi guno kitukuleetedde kakati nga tutandika waliwo abagenda maso bamefanya kazi. Kazi kufanya kazi ndiyo mzuri. Kufanya kazi kizuri sana kizuri ulide kali bagenda maso kukufanya kazi kubaliko omu yemulugunya naye omugagga akuwaate 15 najja gamba nti gendo yoze moroka nga yenna obulinnya buubwo buddugala bulala omunyise bune moroka eba n'ebulinnya kakati abakyawiza ogenda okwetegereza obadde kina wankunya amatu kumbe alozooledde waliwo entalamule tekimuwomera matama abiri naye entalamule bwe yajja oli yawunga kwekoza amatu ga munne ayozeza amatu ga munne pananga ate muza mmotoka ate ndabona ayoza amatu ora anagamba oyo manya gwa mangu kati engeri gye kiri nti okimanyi nti gwenze nkuyina gwosinga nange Mukama Katonda kanjoze mmotoka ndaba be bayine maali ono abakyagenda oya oli musiru yagala tuyira mazzi kumbe era alozooledde omwana gwalozooledde kayina munne ate nga munne ye kyaliwe mwana sitole kimwana tulwadde tuze ku nsonga ziri mwana watugamba mutulina okweyiwayo esakala katwagala kumanya kikyoliko mwana obudde bugwayo owulidde mwana kyaliwe fene mwana bagenda maaso bayoza mmotoka mwana soko yingire nyondo zo kyekiriwo mwana ziyingire 5 kiri kitya mwana lwa kutano furayo mwana tujja kweyiwayo mwana mwana nze nine gali yange mwana najigambye da mwana nino givuga byalali singa tuba twefumise sakala bagala kwekyo kasakala
bagala kwekyuka sakala ekyatandika butandise genda maaso ulira mwana naye kati lwaki osazeewo fulayo mwana fulayo kubaka endongo mwana wandigambye mbu nooba sato nga twasuze mu kidongo naki ya mwana firimu egenda maaso kakati balina puroguramu eyogenda mu kyalo era puroguramu zino zirika zimaze ebbanga ddene nga zeeyongerayo lwaki zibadde zeeyongerayo akasende nga kaleesa obuzibu kakati bwe tukwate kubo ne tuyingira mu kabuga awo waliwo abagenda maaso n'okutambuza ekigambo kya Mukama Katonda era bagenda maaso ekigambo kino kye bagezaako okubuulira bakyogera mu linnya lye tebakyogera mu linnya lyabwe kubanga oli bw'aba Sewandigi tasobola kwogera kigambo kya Mukama mu linnya lya Sewandigi era abalina okyogera mu linnya lya Mukama Katonda kale tuli wano bagamba nti ekyo kya Mukama Katonda oba ekigambo kye kitulese okuba nti kibatuula ku myoyo kibenga kibeera nammwe Mukama Katonda akkirize tuli wano twagala okubanga tubabulira ekigambo kya Mukama kikke mu matu gammwe mubenga mulekeraawo okuwulira ebibi n'ebikolwa eby'ekibi mubenga mudde eri Mukama Katonda babulizi banjiri katwagala ono sisita waffe atusomera ekyawandiikibwa abalokole bano buli omu aba muganda waabwe katwagala tusome ekyawandiikibwa ffenna nga tukimanyi ti ekyawandiikibwa kigambo kya Mukama mmere ya myoyo ekigambo kya Mukama Katonda mmere ya myoyo lwakuba ebyembi mubaamu emmere y'emyoyo nga muwogo mumere mubaamu ebika kati emyoyo egimu giba tegyagala kulya muwogo oba kawunga kati kiba kisaana emmere y'emyoyo eno naye bwebanga kigambo kya Mukama mubeemu ekigambo ekifaanana ennyama ebintu ebifaanana bwe bityo kwegamba omwoyo guba gwetaaga okulya nga buli lulya gubanga ogulya Krismasi kale Mukama Katonda atugamba okusituka tugolokoke tube nga twaka ng'omusana bwe gukeera ne guzuukuka ne gutwakira naffe tube nga tukeera ku makya tube nga twakira abali awo omuntu ddi lwayaka ebikolwa byo kwe kwakako oba kwe kuzikirako omanyi buli wogenda maaso n'oba ng'oyakaayakana kitegeeza nti ebikolwa byo musana bitangaza buli ali awo kyeŋŋamba buli abiwulira oba alaba ebikolwa byo bimunyumira naye buli wogenda maaso n'oba ng'ebikolwa byo byesittaza era nga bitama buli akuli okumpi ekitegeeza nti ebigambo bya Mukama Katonda oba tobigendeddeeko wegundi oba toli musana oba ofuusa kizikiza ayi Mukama Katonda oyo yatuwa ekisa era tumukoowoola y'omu abe ng'ateeka ekisa eri abantu bawano ebatalina kisa Katonda bw'ataawa kisa Kigambo tukiwulidde ekigambo okuva wa Mukama Katonda muwulidde ekigambo kimukkirize Yesu mulina okulayika kandi mukkiriza Yesu ng'omulokozi wammwe era ye Mukama Yesu yekka yalokolera yawonya mukkirize muwonyezebwe muleme okulabika ni mugwa mu mbi amiina bagenda maaso n'okubuulira ekigambo kya Mukama Katonda n'agambye firimu eno ekyatandika butandisi era tugenda maaso okuva mu Emi's Productions natenga bulijjo ayi Mukama tukukoowoola ayi Mukama ne batandika okusaba ayi Mukama tusabire ekitundu kino ayi Mukama Katonda olina ensonga lwaki watuleese mu kitundu ekyeno Mukama Katonda era nga kikakasa tulina okuleeta ekigambo kya ayi Mukama Katonda sinderebe yarababa sinderebo yara mama mashi ayi Mukama Katonda obenga okka mu bantu ne banga bayonona ayi Mukama Katonda osooka okutukula n'okutukuzibwa gye tuli ayi Mukama Katonda batukuza ayi Mukama Katonda oberenga watukuza Mukama Katonda bagiye kuba bonoonyi Mukama Katonda wapate baraka wacha kila kitu balipate baraka na wewe watosha baba yangu kama yama anasema kigambo cha Mungu si ndio soja kama yana anadumira kama asante Jehova asante Mungu wa uwezo anatumia kitabu munango olunaku olwaddako kakati olunaku olwaddako jukira abaana b'obulenzi bano balina enteekateeka nga baagala okuyiikayo mu kyalo efirimu yaffe egenda maaso baakeera ku makya ne basooka balinnya takisi bagambye bagenda wa munywanyi waabwe yali yabagamba nti ajja batwala mu kyalo ewaabwe waliyo ebibala bingi bantu bagenda mu kyalo okulyanga ku bibala naye ennaku zino siba abantu tebakyakitwala nga nsonga abantu bagendanga mu byalo buli nkomerero ya mwezi ne bajja balya ku bibala kati takisi ng'esimbula ejja enoonya basaabaze
takisi esimbudde kumbe maaso eri gye tulengera bano abagenda maaso n'okumansa ekigambo kya Mukama tebakyakitambuza bamansa kimansi kati nabo nga tebayimiriza takisi bali mu kumansa kigambo kya Mukama Katonda. Efirimu egenda maaso njagala weetegereze tutandika butandisi omanyi bwe tuba tulaba ekina Uganda omanya bumanya nti kino tukikutuusaako buterevu okuva mu baana ab'oku kyalo bannange mulagawa mugenda gye mulaga abaye laba oluggi lwa kondakita dereva yalumanyi gulawo dereva yalumanyi ne bayingira gwe mumala gayingira ate mwe balokolemu twabalabye nga mulekanira eri mwana temulekanira mu takisi ne tubuzaako emirembe mwagala okukyankalanya embeera y'obudde sitwagala yabagaasi bakyankalanya mbeera yonna weetegereze efirimu egenda maaso kakati munnange olwayingira emmotoka yatandikirawo okubuulira enjiri bannange muve mu kizikiza tuno mukazi naye atusinduukirize meme kati atusanze tuli mu kizikiza wano nze nga ndaba twedaba bulungi omusana gwaka tetunaba mu kizikiza ate awoza tuli mu kizikiza Mukama Katonda akwagala kati anedda ayagale gwe wekka okuba lwe bayingidde taxi bannange okubuulira enjiri si kubi naye ate tokifuula kikozesebwa okumalako abali awo emirembe bino ebintu by'enjiri si byampaka oyogera bwogezi abaagala ne batwala naye bw'obeera ng'oli mu society batakwagala vaawu olw'enjiri yo eyinza obutakutuusa mu ggulu n'ekukubya abantu abamu bakoowu olaba nejjiya emmotoka yina esagala kaakati bikula Yokaana 3 baba ekitabo bakimanyi Yokaana mutwale ebweru Yokaana agambire ebweru Yokaana yagamba totubuulira Yokaana toddamu kwogera bya Yokaana gundi gwe mukkirize Yesu ng'omulokozi wammwe mube balamu kati tuli bafu twafa dda yogera gundi ebitakubye tuli bafu nja kukuba eŋŋumi nja kukulabisa omulinga yamugamba nja kukulabisa nkulabiseemu Yesu goberera emmotoka eyo abagirimu batufu butudde nebeera nayo Mukama beera nayo goberera emmotoka kaakati emmotoka eno yatutte bantu si ba bulijjo nga bayingirawo ya tuze mu Sakala omanyi abavubuka b'ebibuga baagala nnyo okuyingira ekyalo bakyankalanye ya muzeeyi weebale naye omulundi omulala ofuna kondakita tojja tussa luggi tussa oluggi ono w'emmotoka taba na kondakita talina gagabana magoba na kondakita kakati bwe tuva eyo waliwo omwana mulenzi ajja asanga bannange sooka oteeke wano bannange nga mbadde ndudde okukulaba anange mbadde ndudde okukulaba kati olagawa maama abadde antumye entambuza amenvu batunda limu 2 teeka wano emaali kati oli otya nange ng'obadde omusa naye mwana gwe bannange mpulira nange ndudde okukulaba twala eri gwe weebuzaabuza nze nga nange mbeera weera olumu ngamba maama mpantambuza amenvu ndaba oba naakulaba kavunyu ali mu mukwano yanange mpulira njagala kwesoga weesozi nesoga mpaka weyagala gomanya olusogolo boosoga mpaka wa nze nasalawo kumbe kavunyu olaba nagambye kanguleyo nesimutuuliziganye esimu eyo ya sente nyingi nnyo esimu ya bbeeyi nnyo eyo era tezanya ya mitwalo 369 nga kuliko ne memory card ogizanyisa
ono wamazaga gwe mwana kitole ki mwana oli wano buloka tulina okukumamu tanulu tulina okukumamu oli eno weebuzaabuza byebiki byoliko jangu naye tugende tukole nsonyiwamu muka bebi nsonyiwamu amusole my baby tugende tukole va muzanyo ne bamutwala kati bannanga mututa ate kyokka yakajja twakatandika emboozi atagisazaamu efirimu egenda maaso kaakati nga tukutte ekkubo ne tujja tudda erudda tugenda okwetegereza obulungi nga waliwo abayingidde ku kyalo be bano bannakibuga abayingidde ku kyalo kuno gwe mwana kitole kisaagala olobe eno baddemu babasuula busuuzi awo wuuyo londa yo kansoke nkitabbire mwana mwalaale yasitole kinalungi mwana nti mbadde eri nenkuzigira eri kati kumba oli wano nengakanzije mwana nkubongeko kati soko mbongeko sitole ki munsindise oba muze kumperekera kanne bali ne bakyama agamye muna atunda menvu bamuyita banana sera temukwata ku banana sera wange ono banana sera ndamwesoose kati omukazi nano nakwata ekibbo soko jayo eri envu mwana amenvu ogatunda ate tulaba ogawambaatira oyagala gabugumya togokese owulidde amenvu si mmere totokose ate ntokose mujeyo amenvu ani asasula kaakati gwe ayagala banana seera yegwe aba alina osasula efirimu egenda maaso anti nkulengereredde eri bakyali bange ne bakinoganya nengakanzijje nga wendi wano neŋŋamba mwana ate kati de mwanyirira oba kubala kati ate nga nange kyaliwo mwana nze kyapiri nenga kati nga kyapiri era mba nina okutabirisa mwana oba okitegeera mwana tokulukunya li ansa liwulidde kati okulukunya ansa kyeki anti li ansa obanga atayagala kunziramu nti oba omumatira agenda maaso mwana muwala najja waayo essimu ntera amunja kubirako kumbe nyini mukazi akomyewo amanya gano gabako obuzito nomanya kiro zoli zazitowa wabawo kyampanya kyampugugu gwe kitole ki kati kyampanya asanze kyampugugu nange omukazi ono ndabanga ali olubuto wekitole kiddemu wange omwagazi akyo obadde mwana ddemu mugambe kankomewo ate oli wano omutabirisa tabiri ki mwana ndaba olina n'essimu yange mwana gwe muyaye gwe oyagala tubba nze mbadde muwamba kiziyakiti abadde ayagala kubaako gwakubita essimu yange gwe mwana kitole kijjawo n'embwayo saagala wato yamukuba olino namuddiza bulo yakubirawo enduulu bakyali be ne bajja ono nakumamu laba akakumi omusirwa nkubi oli mwana mpulira ettama likyambabuukirira tugenda maaso nagambe nga buli jeminze nkuweereza tulaba kina Uganda eno evudde mbanaffe aba Eastern naye mwana naawe toli mwetege babadde ogwamu ngwe mwana mpulira lumba buukirira kaaka tuba tuli awo genda okwetegereza l'omukyala gwe baleese embeera eno egenze maaso n'okubeerawo babadde balwanira omuwala oli the banana seera omutunzi w'amenvu eyatandise akakumi tulengera naye alinga ayagala okudda kumbe bawaaba oba ono gwe bagamba yenna abakyala akomyewo kati kibooko nevuga bano abantu b'okukyalo kuno bakuba kibooko olumu bakuba amayinja tebakutya oba oli muyaayi bakuba obalengera kati ate obanga ku muntu akukuba n'amala n'akuyita akubuulirire kakati muli balenzi bakikula ki abalenzi b'ennaku zino okulayikani mwagala tusala busazi mutyo abalenzi ne musalamu benga mugenda maaso n'okukuba mukola bukozi fujjo mwabaki abalenzi bakozi bafujjo gwe nakutumye kutunda menvu oba oli ku balenzi wano ate gwe gwana gwe tomanya ekizibu kyoliko ayina ekizibu kye bambi
mwana muwala yalwala entumbi naye ate ng'entumbi enera yava ku bwenzi. Omuwala ono ayina omuze bw'omusanga mu kkubo n'omugaa nti omwagala agamba ye tayinaamu nno wadde buli amugamba kakkiriza bukkiriza ayina esi yokka ayina yeesi yokka ekitegeeza omuwala ono tayinaamu lusozi muswetwe gwokka kwegakukkirira bukkiriza kati ono ye yali maama we era kyova olabaze n'embooko balidde amenvu tebasasudde babadde tebannasasula menvu owulidde ebyo ebintu by'okwonoona saagala oyonoone abaayi mmwe ngamba mmwe twagala ssente muleete ssente baagala ssente za menvu tetwagala muzannyo bajja kwambula ggwe bajja neeta efirimu egenda maaso tugenda maaso ne firimu kale nno bannaffe nga bakwate kubo nga bavaawo kigambo menvu kyaleeta obuzibu era balina okulekani bagasasula bwe tukwate kubo ne tuva eyo nga bamaze okugirani nga beeyongerayo mukwano gwabwe yeyabaleese naye lwakuba okuva lwe batuuse ku kyalo fujjo jjereere empi ziringa empi weetegereze kaakati baabo nga batambula ono yeyabaleese manya abavubuka baba mu tawuni eyo nga be bakanaabe ne bayagala balumbe ekyalo bagende bajooge katulabe ne baagala balumbe ekyalo bagende bajooge bajja banyumya bwe beewaana mbu nga bali we babalese obulesi babadde bakubakuba nnyo babadde basobola obbakuba ennyo ne babayisa bubi weetegereze kati bajja batambula baabano nga beeyongerayo efirimu egenda maaso njagala weetegereze kakati ng'asooka ababuulira nga bagaba nange muzeeyi tetumanyi naye temuleeta nnyo fujjo tugende ng'ab'empisa kuba kati ekyalo olwedde batuwogeddeko dda nti oba tuli bantu bakyamu tetwagala amawulire gali gabe nga gatuuse wa muzeeyi ate atuuke tukuba kibooko za bwereere kono nti tukuwulira kati ekiriwo mujje mpola kati nga batuuka ewaabwe w'omulenzi abaleese ewaabwe nga bw'onoogamba kutwale abantu ewammwe mukyaleko ewammwe buki buno ate buki buno uno n'alaba enkyerendwa ennyumba evaamu enkyerendwa balabye enkyerendwa olabye enkyerendwa nga batandika kwetooloola eri waliwo abantu babalaba kyokka muzeeyi taliiyo naye enkyerendwa bwe zirabika ezibula enkyerendwa weewammwe wano nti ye weewaffe naye n'ennyumba ng'eringa emaze ebbanga nga tebeerwamu muntu ennyumba eringa emaze ebbanga nga tebeerwamu muntu eno wa muzeeyi alabika alina waali adde ab'omukyalo tera abayonjo nnyo nti balongoosa nnyo ab'omukyalo n'ekinyolo kyakutuka ekinyolo kyakutuka naye ge wano kitaawo abeerawo ono nga tayingizaamu ekisumuluzo mbw ayina mansitaki asi weebale olwayingira ennyumba efuuwa mmindi ate ebyomumindi abano tebaabiraba ennyumba evaamu omukka nga bayingira
Firimu bagiyita Saamanya. Weetegereze. Bazze ku kyalo. Eri wabaddeyo abantu ababalengera nga bajja. Era tebabeebuuzaako bataata aliwa oli yakozesa master key. Kati munnange baamala okutuuka ewaka nga bajjeyo misokoto gya njaga. Nga batandika kunywa njaga. Bazze n'abaana b'abandi ab'obuwala. Ate abaana abawala babeera nnyo n'abayaaye bano mbu babaagala nnyo mbu baba bayina sitayiro. Efirimu egenda maaso. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Njagala olabe. Weetegereze. Fene nga batandika kuwalampa. Mwana ate oyo kuba kuyo naawe. Mwana soke. Omuyaaye. Barandise okwatagana n'abantu abavubuka b'oku kyalo. Basoose ne bafunamu embeera nga baakatuuka kwabadde kweyola kwereere. Kwabadde kweyola kwereere. Kati baagala kuddamu kuyoola ngana. Kuba ebiseera ebisinga omukwano b'enkwatagana eva mu ntalo. We disagree to agree. Kusooka kweyoola then ne tukkaanya. Kati ow'oku kyalo bamuleetedde amasada. Firimu egenda maaso. Bamuleetedde amasada ag'omu site. Ab'oku kyalo banywa olita abaw'omu Mindi. Kati bamuleetedde amasada. Firimu yiino tafa akubaza kumukumu. Amasada ayonka mayonke. Weetegereze. Laba effujjo. Omanyi omunnakyalo oyinza okulowooza nti ojja mu ngatto z'omunnakibuga. Agenda okulira emmiro gimukolokoota. Wange nywa mpola. Waliwo okunywesa bampaani oba okunywesa olage nti naffe tubikuba oba gatukubako. Oyagala olage mbu nammwe gabakubako. Kumba agaba. Oyagala okulaga nti gabakubako naye nga oli munafu. Oyinza okwereetera ebizibu mu mbeera gy'otategedde. Firimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Kaakati ababuulizi b'enjiri tebatuuse dda. Babuulira enjiri mutala ku mutala. Kirabika bwe baaviiramu tewaali wala nnyo n'ekyalo kino. Kubanga ne bwe bano bagguse ku kyalo. Bakeera ku makya ne balinnya emmotoka ne bagaa tugenda kubuulira enjiri mu disitulikiti y'e Gindi. Tebagivaako nga tebagimaliriza. Ate nga bakola n'eddo tuddo. Kaakati basanga bano banywa enjaga naga Mukama Katonda agigaanira wa. Tulage olunyiriri olugaano ginywa. Labe yanywedde excess. Labe yanywedde excess. Ali wano yeetolola alinga ali ku dynamo. Tozannyisa enjaga. Ayagala kukakasa bannakibuga nti ffe naffe mu kyalo tetuginywa tuluma nnume. Ayagala bakakasa nti bo wano baluma nnume. Ojja kakasa bantu. Firimu egenda maaso. Ayagala bakakasa nti bwenjaga baluma nnume. Weetegereze. Batandika okubeera gyegwe. Abeja kugiyonka. Ayonka nyonke. Alinga ayonka. Effujjo. Bayingidde ku kyalo kino effujjo naye nga lingi. Bagamba buli kasozi n'engo yaako. Kino nno kivuunula mu mize gye tukola bulijjo. Buli w'olaga wabaawo emize gyako.
oba enneeyisa yaako. W'ojja eri enneeyisaayo n'ogitwala ku kitundu nga kuli beeyisa bulala, oyinza okufunirako obuzibu. Kyova olaba bagamba bw'ogenda ebulyambwa naawe olya amakulu agali mu lugero olwo nti bw'ogenda ku kyalo n'osanga enneeyisa y'abantu okujja ku kyalo okwo okubeerako emirembe olina okweyisanga bo. Fuuka nawolovu bw'ogenda awantu, fuuka ebbala eryo. Batandise okufuna ebirooto ebigugumula okuva lwe batandise okusula mu nnyumba eno. Beebase kitole kindabye bakusika ayi naawe njaga wanywedde nnyingi. Waliwo abatandise okugugumuka. Embeera eriwo egugumula abantu bano bagugumuka. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Ne mwana naawe otukanga bukanzi owoza oloota ki naawe oloota nnyo. Bebi weebake tugugumudde kati nga omanyi weebase. Eyazze n'omwana ekyana yeebaka anywezezza, tayagala ebyo, yeebaka anywezezza. Kati olaba akakyaliwe ono ne yeebaka. Ono afuluma atagala abuuka adduka. Gundi obadde ki? Yeebaka omuyaye nga tatandika okuweweeta munne. Kyobola abaga si kirungi wobanga wayonoona dda, si kirungi kusula na muntu omusajja osula ne musajja munno. Weekanga omuweweese oyinza n'okudda engulu nga watabudde ekyokuula nga wakutte dda mu ndyanga. Beebaka beebase kano si kapulumbwe. Abaye empulundwe evudde wa? Eyo si mpulundwe. Empulundwe si yino. Bali wano beebase kumbe empulundwe kiki nti ndabye empulundwe. Olomala katulinnya otufotola naawe oba olabye empulundwe gasiya waakagira baneewamu genda olabire eri empulundwe. Alabye empulundwe okusaako ettaala. Ne naawe obadde kinaawe omana gagugumuka mbu simanyi olabye empulundwe kabulaŋŋane. Kiki gwe naawe empulundwe kyeki ebadde awo empulundwe sijja balimba njirabye. Alabye empulundwe mbunna alabye empulundwe. Efirimu egenda maaso weetegereze. Eno bagiyita saamanya. Ye firimu gitulaba egenda maaso. Kati ono annange ezo si nkukuulo. Nze si ono yabadde asitamye walimbu. Empulundwe tezimwambala kumbe enkukuulo zikuba obukule. Naye gwe mugundi mwatuleese wammwe nze mpulira enkukuule zikuba obukule. Tobanga watuleese wammwe kulaba ojja kutuliisa. Olimbu alabye enkukuulwe. Efirimu egenda maaso weetegereze. Twagala kumanya luddawa gye bigwera ne firimu. Gundi gwolina okubeereramu awantu wewatuleese aleka si watuufu. Wano wewatuleese si we tulina okuba. Nkoini we mujja okuba nga baddamu nga beebaka ng'obudde bukya. Egenda maaso. Njagala weetegereze. Kaakati taata woono tebamusanze. Ennyumba yabadde nkalu naye ng'eraga erudde okubeerwamu omuntu. Ffene gwe baakomye okulya jjo gwe basuliridde. Tebalina kiri awo kye baalidde kirala. Weetegereze. Tebalinaawo kye baalidde kirala. Kati tuba tuli awo genda okuwulira storage gulu. Waliwo abakonkona kati abayaye tebakedde bukeezi. Mbona ab'oku kitundu anti baafunye bajjali.
nezasoose kubeera ntalo kati nga tebajja bazze kubonga ku bakyali baabwe anage ennyumba erimu enjerendwa kati ne banana seera bazze naye yabadde avuddeko olutalo bajjeemu mukwano mbu nno ennyumba erimu enjerendwa enkukuule zikuba obukule weetegereze bagenda maaso babaaniriza njagala olabe taata waabwe tebannamulabako erudda tulengera musajja mukulu atambula ayina jadda bano baabano bagenda maaso mikwano gya ku kyalo gino baafuuse ba mukwano nga bwe bayonka amasada bagayonka kyekyenkya okumanya ono agayonse nnyo nemba ziguddemu omanyi kye bayita okuyonka amasada nemba ne zigwamu kaakati musajja mukulu yatuukira wano nabawuliza namugaa nti sooka ompe ku ssimu talina ssimu azze wa muganda kufuna ssimu alina omuntu gwayagala okkubira ng'agamba nti omwana yaŋŋamba embwa ajja n'emikwano gye naye sinnabalaba nyagala mbakubireko tulabe baliwa kati ono nga takuba ssimu mutabani ng'agikwata musereke muze yankubidde gonna webadde ki nze isitole ki ono yayonka amasada emba ziguddemu owaye nga sibalaba kati tuli mu nyumba eno tuli eno mu nyumba enkadde eyo ennyumba mugiveemu naani yabagambye nti mutuukire eyo mwana gwe wakulu otya ye buno omuze yagambye wano tofulumewo kiki abaana batuuse bannaye batuukidde mu nnyumba tufudde obuzibu bwa gusa edda katonda wattu batandika akakumi bano ennyumba ne bagifuluma jukira basuze bawulira obukule enkyerendwa batandika balinga pijoti ennyumba ewuuma eringa firimbi ne bayingira enkande bayingidde enkande enkulekule ziri eno bawulira emiranga gy'enkyerendwa bengere 10 kukyala omuniga yenna amanya emiswiba nti gizze kati bamanya miwunyo bana nzire luyi ennyumba gye balimu ennyumba gye babadde bagutseemu ennyumba mwe batuukidde empikati kwe zivudde buli omu wuuna ayaayaana sooka ogume sinina byenguma ndeka vaayo mpitewo nagambye eno evudde mu busoga tulaba ekinayisoga efirimu egenda maaso kaakati never trouble obufu trouble ziyu please do not trouble before the trouble ziyu they have just troubled the trouble now the trouble is troubling them and the trouble is not letting them go kaakati laba firimu wowe embaalo zivuddewa kwata oluyi embaalo zikuba oluyi yayaketa zamukuba oluyi embaalo zikuba oluyi n'owulira ng'ettama likuta omuliro aba gye yasibira va ku mbaalo dda ku bino kati ekiri wano misinde laba akajanja aji baniga wetusangira pasita embaalo zikuba embaalo zenki embaalo zikuba ozirengera embaalo olaba embaalo ziizo olaba embaalo kati bano badduse ebizibu bikyabanoonya gwe otandika okulaba ebintu byotategeera zino misota zino kiki woddukira buli wamu olaba otayiziddwa tolaba watuufu wakudda embeera eyongedde kutabuka anti laba firimu kyova olaba mwegendereze nnyo lwajja oleeta emitawaana buli woogirumba gitabuka
buli wolumba emitawaana gikutabukira. Kati tunuulira kumbe mugende mbaleeta wano bonna abalya mmere. Embaalobaalo zirina mukama waazo neziga mugende mu bakuŋŋaanyi. Saawa ya kibooko, saawa ya kibooko. Kati bano be bajja okutaasa abaana. Babagambye mbu gye muyingidde wakyamu, temwandikutte kkubo kugendayo eyo, mwakoze ekizibu. Ennyumba twali twagivaamu, ennyumba erimu ekyokoola. Kaakati tugenda okwetegereza. Ono yaleeta musamize, yaleeta mulugu, ono aleese mulugu, ne batandika okuloga. Kumbe omulogo gwe baleese agoba embaalobaalo. Embaalobaalo nga si nnyangu. Embaalobaalo nnyangu za gobolowooza. Is it very easy to chase away the embaalobaalo? Is that what you think? Embaalobaalo ziri unsobokable, tezisoboka, zirina amaanyi. Ono yazikulira. Embaalobaalo tuzanyise embaalobaalo. Embaalobaalo kirala. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Kati pasito genda otuuka. Embaalobaalo ziwangudde. Omusamize ali ku ttaka n'abaamuleese. Ne balyoka batandika okusumulula ekigambo kya Mukama. Ne basumulula, nkugambye basumuludde. Saawa ya kufubutula embaalobaalo kuzigoba wano. Tulina okugoba embaalobaalo. Nono olutalo lwakusinziira amaanyi g'embaalobaalo. Okwetegereza embaalobaalo ezijja ziva. Embaalobaalo enkulu erimu omusota. Embaalobaalo enkulu erimu omusota. Bano buli omu yagudde eri. Buli omu yagudde. N'omusamiza ayaayaana. Nze sirabangako poliisi eyita poliisi. Poliisi neeyita poliisi. Omanya embeera etabuse. Poliisi eyita poliisi. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Tunuulira. Tunuulira. Kati baayita Yesu yalwana amaanyi ago. Sindorobe sonto rufooto se yasinderebe y'amafooto. Maama nnyabo. Boogedde ennimi z'omuggulu. Ne bakuma omuliro. Abantu bakuŋŋaanye kwerolera. Abantu bagudde eri. Sekretari yara masinderebe yara mama yababosi yara nderebe y'amasuuhi yara babomo yare mashasi ircha genda sitani vaawo. Sitani sekretari nderebo sinderema nderebo y'amashira baba. N'omusamize bamugobyemu amayembe ge waabwe. Amayembe ge yazze nago yatunula. Laba firimu. Naye bano me bagoba nga tebagenda. Nkatare ya marembo. Zazisabira. Zagenda ebulemu kwemu. Zagenda ebulemu kwemu. Enkulu yeremeddewo. Enkulu neerema. Bamanyire enkulu eganyi. Enkulu yino ekalambidde enkulu. Enkulu buki ekalambira. Kivamu. Bakutula endagaano. Ndowooza zaali nkadde kuba mu mpya temuli kubonaabona. Nayo ne bagifuumuula. Kale nno olutalo terwali lwangu. Olutalo terubadde lwangu wadde n'akatini. Seketere y'embo ya sinderebe ya mama. Rabo ya mashita ya ramama. Kale beebaza empologoma ya Yuda. Empologoma ya Yuda ekoze kyamaanyi, embeera ebadde eganye. Buli omu ali wali yakooyedda. Babafubutudde kyalo kiramba. Babafubutudde babajja wano babazza wali.
baba fuutula okubajja wano na wali efirimu egenda maaso kale nno ne bano babasabira abaana bano ab'obulenzi anti kutinkula bye batabakwatako kwe kutandika obbasabira babe nga badde engulu amaanyi gabadde n'omusamize yennyini wuuyo yeetaaga Yesu omusamize yennyini yeetaaga Yesu ono yeegolola ebitambo bimuli mu lubuto nange mu linnya lya Yesu ekibadde kikutte ne kita mu linnya lya Yesu bakigoba emirembe giddemu gibukale bazza obulamu okuba bubadde bugenze bagoba faya wano ne Yesu naye ayuuya bulala yabayuuya firimu egenda maaso efirimu egenda maaso olutalo terwali lwangu babiri be balulwanye ekibuuzo kiri nti biwedde yabagamba nti mwenna mukirabye abavubuka bano baali bawakanya era bagenda mu maaso ne babayita okulokoka basooka kuwakana kyokka olwaleero obulokozi bwe butaasizza beebaza Mukama Katonda kuba kakati embeera erabika okuba nti egonjoddwa wabula yabagamba nti mujje gye ndi Yesu abayita n'abakoowoola bwe munajjanga gy'ali anaabajjangako ebizibu byammwe era n'abawummuza emitima kale nno mu linnya lya Yesu mutegedde emberebezi wa weebadde eva kaakati bayita muzeeyi wa Ndegeya n'amugamba ebizibu bino ddi lwe bijja ennyumba eno lwaki yali yaggalwa naawe n'osalawo okubanga ennyumba eno wagidduka kati baagala muzeeyi wa Ndegeya ababuulire muzeeyi wa Ndegeya ennyumba yali yagidduka nyumba yali ye n'agidduka n'asigala n'amaka amalala muzeeyi wa Ndegeya tyama otubuulire kuba nange oliibona nze ne badaada bange baalumuka aye twenda otubuulire biki byayijja wano kati emyaka 25 emabega muzeeyi wa Ndegeya amaka gano gaali makaage era mu maka muno amakaage yali agaagala nnyo bwana wa Ndegeya ono era nga mu maka muno tulengera baleka waaliwoko ku mirembe yalinamu omukyalo ono naye nga balina ekizibu kye baali balina ewaka n'agamba naye kaakati embeera egenda mu maaso eno yo ngeri tutabukidde n'amugamba wulira n'amugamba nti simanyi kye tugenda kukola obuzibu baali balina nga tebalina mwana mu nju muno ate nga kituuka ekiseera ng'omusajja n'owulira ng'oyagala omwana tewaali mwana baali basabye nga bafubye bakoze kyonna ekisoboka kale wabeerawo wogamba nti obuulirawo akaseera k'ekyo tekannatuuka n'ogaanika tulinde ne bannanga akaseera k'ekituufu kaba kaddi akaseera akatuufu ku buli kintu kaba kaddi njagala olabe baagala babe nga bagenda mu ddwaliro bakebere balabe obuzibu buvaawa omusajja yatalina sabbaawa kuba n'ebyokupima bibaamu n'amugamba munnange kati omukyalo ono alabika litazaala ge mazima omukyalo ono yali tazaala naye nga gw'omutima ng'omukwano gwali okubanga bannayo kwagala kirala
obeera awo ng'oyagala munno ne mutuuka ne mubeera mu mbeera neebabowa kati ku mbeera at a certain point muba mulina okulekani mukiyongerako kwe kwongerako ezzadde amaka gatandika okunyuma naye amaka awatali mwana gaba tegatambula kati ono yali tazaala. Tugenda maaso. Kiki ekyaddako? Muzeeyi wa Ndegeya ekyokubanga yalina omukyala atazaala yazzaako ki? Twadde erudda ewa Mama Peace. Mama Peace ono maama we yamugambanga okukola emirimu mu budde naye ng'emirimu egisinga gyalinga girinze ono. Muganda we mbuno yali yagenze ku luzzi, ono alina okwoza ebintu okusekula ebinyeebwa mulimu n'okwera olujja. Ono obwedda ali ku luzzi. Lwaki ogenda ku luzzi n'otadda mangu? Nti ono ku luzzi munnange bintu by'oluzzigo mu kyalo kuba kukima naye ng'ate bonna kuba kima kati wabeerayo abantu bangi oyinza osanga bibeera bowaholo bonna bajja okwo. Twalengere yali akomawo. Kaakati muzeeyi wa Ndege yali akutte kubo najja. Wane wa Mama Peace waaliwo muganda we nga yebba wa Mama Peace. Kakati munange ng'amugamba sooka ompitire ku muganda wange. Kali kumbe ono yali munda nga apoyeemu. Yali apoyeemu. N'amugamba nti nkwaniriza. Kono nti tuyingire munda. Kwe kuyingira. Muganda we ayina ensonga eyali emuleese. Kyava jjaji muyitiremu. Mama Peace abaana ayina era muganda we bazadde balina abaana. Musajja wattu ekyokulera ku baana afuma kifume. Ovanga okuba nti oba oyagala okuzannya ne ku baana olina kuzannya na ba mugandawo nga bw'olina okulera ekintu ekyo nga si kirungi. Njagala olabe. olwokuba teyakogga bulungi munnange zewulira n'abafika firimu egenda maaso. Agenda maaso agamba alina ensonga entuufu yali emuleese era nga ayagala amulabe mu buntu. Waliwo ensonga emulume yali emuleese ayagala okulaba muganda we mu buntu. Kale nno abadde nga agenda maaso n'okwebuuza ekyokukola n'asuubira nti kasita muganda we waali n'agaaka agenda amwebuuzeeko naye ensonga ya munda. Omukyala kwe kufuluma engeri gye kiri nti ensonga ya munda nnyo. Bo ng'abasajja balina okwogera ebyabwe ng'abakyala tebawulira. Si nti buli kintu kyonna ekibeera mu maka, si nti buli nsonga yonna ey'amaka omukyala alina ogibeeramu. Engeri gye kiri nti abakyala bano emitima gyabwe minafu nnyo, si nti buli kimu bagwanyo kiwulira. Kaakati yatandika omunnyonnyola n'amugamba munnange ate omukazi akomyewo. Abadde atutte mwana kwebaka kyava afuluma n'amugamba muganda wange koino n'omukazi naye manyi alinga mbega amatu gamulinga bisiyaani ayinza otuwulira. N'amugamba ekiriwo n'amugamba nina ekintu ekinnuma mu maka gange. Mukazi wange gwe naleeta mpulira nga mwagala nnyo era nga mpulira sandyagadde mmuleke ng'ebirowoozo ebyasoose we byasoose okuŋŋamba. Ayina ekizibu omukazi we amwagala era tayagala mmugoba naye omukazi tazaala. Ate ono emyaka gigenderedde. Mpulira mukazi wange mwagala nnyo naye nkoze ntya ofuna omwana. Omukazi we yamugambye ebyokugenda mu ddwaliro naki. Mukazi n'amubuulira amazima. Ekituufu ye tazaala. N'amugamba omanyi ebiseera ebisinga waliwo ekintu kye musobola okukaanyaako n'omukyala n'omugamba naye waayi mukazi wange tozaala. Lwaki tonzikiriza? Nno nezadde ebweru.
ebiseera ebisinga n'ekyo abakazi bayinza obutakkaanya nakyo naye osobola omugamba nga bw'omwagala era nga tuli mwetegefu muleka naye amagezi ge yamuwa n'amugamba naye ebintu bino ebyokuwasaako ebbali bizibu. Oyinza okuwasa omuntu naye munange n'atakubiiramu birungi byereere naye ekintu ky'oyogedde ngenda kirowoozaako onamugaye funa ewalala funayo omukazi ebbali owase. Omusajja bw'otyo semaka ayina amaka akasente okayina ate otandike kubonaabona abantu bagambe bakwogereko ku kyalo mbu toyina musika ogenda ofe tukuyise emmanju. Leka naawe toba mutiitiizi. Omusajja aba mutabaazi, teriyo mutabaazi nga mukazi. Ate buli agenda mu lutabaalo okomyawo olutabaalo kati yamutuma agenda atabaale. Kakati munnange tugenda maaso. Ono ali mu kutemaatema, bali mu kutemaatema bisagazi. Nkugambe twagala kumanya luddawo ebizibu gye biva ebyagwa mu nju eyo. Munnange nga wayita ebbanga lya myezi 6 oluvannyuma lw'embeera eyo. Emyezi 6 nga gimaze okuyitawo. Ng'emyezi 6 gimaze okuyitawo gwe bagamba tugenda okwetegereza aleesi. Yatwala akaddeke ne yeetegereza. Yatwala akaddeke ne yeetegereza. N'amugamba nti omwaka guno njagala balongo. Saagala bintu byakwebuzaabuza. Kiki nti ye yafunayo amaka amalala. N'afuna omukazi owookubiri era n'aleeta omukazi owookubiri mu maka ago. Yaleeta kiwala kigimu era nga kirabika ndowooza okuzaala kwakyo kwa kumukumu tuyinza okuyita okwekifuko. Katusuubire azaalanga kamyu n'amwaniriza maka. Amaka geego era bwe batyo omukyalo ono bwe yajja banga ligenda lyetooloola. Kikyala kyali kyampisa. Kale nno ng'omukwano gugenda maaso n'okubeerawo twagala tutawo bono gwe baaleeta anaasobola. Naye mu ngeri yonna yalina okuleka ne akibuulira ku mukazi we. Mukazi yalina omugamba nti naleese oba nti nawasizaayo ebbali tufuneyo ku mwana. Ekintu ekyo ndoza kitegeerekeka. Muntu lwakuba ayinza okijjamu oluyombo. Ate ne wankubadde kitegeerekeka mulimu abagaano kitegeera. Kati olina okugamba ekintu ng'omuntu gw'okigamba n'akitegeera. Embeera eyo bwetyo bweri. Weetegereze. Kaakati munnange ng'atandika kubumubuulira buli kimu kyonna nga bw'ayagala kikole. N'amugamba mukwano. N'amugamba kakibe ki nze wendi mwana muwala ssebo naye ne yeewaayo. Manyi bagamba eyeewa ez'omumba gwe bazikuba. Eyeewa ez'omumba gwe bazikuba. Katulabe. N'amugamba nyomanyi ng'amugamba nti ngenda nakulabika nti nfuba okuba nti njiyo ofune emmotoka kubanga bw'onoomala okunzaalira omwana sikwagala kubanga ate obonaabona. Sikukkiriza kubonaabona. Gwe ate abanzaalidde omwana obeera obonaabona ki? Njagala olabe. Tugenda maaso weetegereze. Firimu yiyo kale nno ng'onaamugamba nti munnange saagala weeraliikirire. N'amugamba nkusuubiza ngenda kuwa ezzadde. Obadde okimanyi nti omusajja bw'aba tannazaala taba musajja? Kati mukazi we yakufuula omusajja
kwe kusajja kula nga litambula ebbanga. Kaakano no weetooloola emyaka okusookera ddala gigi ebiri. Myaka gigenda okuyitawo, myaka ebiri mirambirira. Munnange tuba tuli awo. Bano abooluganda baalinga bakolagana nnyo, era mu buli nsonga yonna ono gye yawuliranga yagenderangawe wa muganda we. Era tuba tuli awo ogenda okwetegereza ng'ono ayingiddewo. Ng'ayingiddewo kyava ajja amuwa akatebe. Ono ye mulamu we. Ebbanga lyetoolooledde awo ssebo. Namuga muganda ngo obadde obuze. Naye nga bigenda bitya nga nsanyusa okkulaba. Namuga munange nina kaweefube nange gwe ndiko. Jjukira buli wajja ewa muganda ovanga okujja ewa muganda we ate nga ye muto. Nga basanyufu oli alina abaana abakulu nga gwe walwa nawo dda. Namugamba nti ekintu nakikwasaganya. Embeera eri ewaka yagikwasaganya. Kati omukyala yamutereeza yawasa omulala n'omukyala ndowooza ow'ewaka naaba nga takiinaamu buzibu era najja kkiriza afumbe ne mujja we. Kati ayina abakyala babiri azaala n'atazaala. Kale nno abadde azze okuwulira muganda we embeera eri eyo. N'agamba nengera we muli si wabi. Mbeera ki? Kakati nga mugachi ekiriwo. Namuga ffe tulinga bw'otulaba. Mpozi osobola okutubulira ki ekiri awo. Omukyala n'avaawo. Omukyala eyatuuzibwa bw'olabanga babbaabo bali mu kunyumyamu obaviira n'obawa ekyanya. N'amugamba kati abakyala bali babiri. Nafuuka gundi aji. N'agamba bwe twogerera n'omuna yafunye omwana. Ebbanga lyamaze ng'abuze. Omukyala yafuna omwana. Ebbanga lyamaze ng'abuzebuze. Omukyala alina omwana. Muganda wange naye kimpadde essanyu. Kale nno yamusanyukirako. N'ettooka ali mu lusuku wali. N'amugamba nti ngenda nakuwa ettooke wali mu lusuku. Bulijjo yazaala dda. N'amugamba nti mbadde nze kubuulira ekyo. So munnange yeyo embeera eri awo. Ono kwe kujja amugoberere ng'amugamba wendi ssanyu lye lijjula okunzita. Masanyu gokka. Ali masanyu gokka, masanyu meerere. Amasanyu gaalimu. Efirimu egenda mu maaso. Kaakati mu kaseera kano nga tukwate kubbo nga tujja tudde eno. Mwami akomawo. Mukyala amwaniriza. Bannange okwaniriza omwami mu ngeri y'essanyu. Omwana wuuno balina omwana. Omwana omulengera. Maka ssebo gajja mudde essanyu. Essanyu lyajja dde ewaka. Naye yeesiimisa. Njagala olabe. Efirimu egenda maaso. Katobe ludda wajja biggwera. Munnange namugani mukwano. Namugamba nti ku nsonga zino ndabira ddala omutima wagukakkanya. Omutima yagukakkanya. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Katulabe. Namugamba emirimu tegitambudde bubi. Omukyala amubuuza. Namugamba nti olabika okooye. Omanyi nti omwami naye aba first born. Wadde essanyu lyammwe omwana ono gwe muzadde. Naye n'omwami naye aba first born. Omwami naye aba first born oba olina okumulabirira. Kale nno ng'amugamba nti njagala genda kulabika nti ndaba ku muganda wange. N'agenda aleete ka ice cream. Naye buli wava ewaka bw'aba agende wa mulamu we oli ono amugamba naye omundabira. Omundabira n'asiibula agende.
mukyala muto ono talina buzibu bwonna wadde akatini bwe kati kwe katulengera obulamu butambulira ddala bulungi nnyo kaakati oluvannyuma njagala weetegereze ono ye mukyala mukulu. Mukyala mukulu yakwata emmere, bw'akwata emmere n'agiteekamu amalogo. Firimu yiino yakwata emmere n'agiteekamu amalogo n'agyetikka n'agitambuza. Ebyo simanyi mbu biki. Olaba ebiseera ebisinga waliwo omuntu w'obudaawo n'ogamba nti abba wange kamuleka awase kuba nze sizaala. Naye kyatuuka ekiseera ng'omwami eyalinga asula ewaka wano ennaku zonna ono bamupimira kumpi mmere. Kati omuntu atandika mpola okumera akasajja n'atandika okuba nga afuuka ow'ettima. In fact sinakububa naye ettima. Omanyi waliwo abantu abamistakeninga ebbuba n'ettima oba ogutima. Okububa guba mukwano naye ate wabeerawo obutemu. Kati ono aleese eddagala ewa mukyala muto. Ate kimukyala muto kino kimukyala muto kigimu. Mukyala mukulu ebbanga lyamaze nga tazaala ndowooza amajja okumufiiramu kwe kubanga ali awo akalaakalanye. Kati ono yalinga amuyita baaba. Abantu bwe batyo gye bali. Oli n'awasa abakyala be 3-4 naye nga mukyala muto oyita mukyala mukulu baaba. Regardless oli omusinga emyaka emeka. Mukyala muto kiva ku ddi wayingira eddia. So si ku myaka gy'olina. Kati oli ne wabanga akusinga obuto naye nga ye mukyala mukulu aba baabawo. Kati munnange ono ng'ajja ng'amuleetera kamere yeeyanza nnyo lwakuba munaye tubadde tumaze okulya. Teyagaana mmere, bagamba emmere tebagigaana naye babadde bamaze okulya. Efirimu egenda mu maaso katulabe. Munnange emmere wandi ono ng'amala okuleeta emmere ng'asituka. Munnange mbadde nze kulaba kukumba emmere yagimansizaamu amalogo. Yagimansizaamu amalogo. Ono amanyi ayina muganda we mukulu we mu ddya era amuwa ekitiibwa nga mukyala muto awa mukulu we ekitiibwa. Ebintu bino gye biri naye nga tebisangikasangika. Era oli bwakiraba agamba bano amagezi tebalina naye birisi tebalina buzibu byansi byansi. Babirabanga byansi byansi. Kaakati ono wagenda okuyitawo essaawa. Eno emmere sijja kugirya. Ono yagamba emmere eno sijja kugirya. Ffe twalidde lidde dda. Mukwano mungi naye nedda ekisukaano nedda. Kaakati yakola ng'ayita akaana ng'akagamba emmere eyo ginzirizeeyo. Nzirizaayo emmere. Kati akaana bwe katuuka ku luggi nga lulabika luggale. Luggi luggale. Ono alabika yagenze ku luzzi era wuuno akomawo. Akaana nga kaleeta mmere nga kagissa mu kiyungu. Kagireeta kagibisseeko bulungi nga kagissa wali. Ono ava ku luzzi akomawo. Ava ku luzzi akomawo ng'ayingira ekiyungu. Ayingira ekiyungu. Kati emmere yajjayo bujja ng'ajjayo mmere ng'ajjayo mmere. Bw'ajjayo emmere efirimu egenda maaso. Emmere ngabo teyalaba nti gye yatutte. Enne bagamba ebidiba bidda wannyini byo.
gataka ku mmere kulya naye aba alya nga yeesabulira mmere agenda maaso yeesabulidde emmere bw'asabula efirimu egenda maaso naye kyatuuka ekiseera emmere n'emudda emmere n'ekomawo agenda okuwulira ekibadde emmere nga n'amaanyi agasuka takyalina lw'oyagaliza muka kitaawo omukazi wuuno ng'atandika kwenyuula nga yeenyuulinze omukazi nga yeenyuula bitya efirimu egenda maaso nga tasirikira wali nga wayitawo akaseera omwami engeri gye yali semaka omanye omupiira olina ogusamba kyenkanyi ogenda okudda nga essalambwa omukazi yalidde eddagala ono agenda okukomawo essalambwa omukazi alaba mukazi alaba ssalambwa alaba mukazi ssalambwa omukazi wuuyo ogenda kiki gwe mukazi gwe kiki ekibadde mukazi gwe obadde ki kyayisibulidde omusujja gundi bubi omusujja mbu gumuli bubi musujja gunkutte ate nga ndaba hipusi zirimu omusota hipusi zimezeemu omusota yalaba hipusi nga zimezeemu omusota apaana yagamba neti musujja gunkuttemu awo nempuliramu ekye maama nnyabo kati taatuunu kuva dda etabbu egguse balaba muntu musota kino ekigenda maaso tebakitegeera ekigenda maaso kyabalema okutegeera weetegereze kaakati oluvannyuma nga tebaleeta musawo yayina omulogo we nga baleeta omulogo ng'ekyalo kikuŋŋaana omuntu bamulabyemu omusota bamulabamu omusota bano nga batandika kukola malagala gaabwe tujja mugoba nga bamumansira omwami nti wamma bulijjo omukazi ono newe yali tazaala ekyali kimukutte kyekyo obutazaala ekyali kyamugaana okuzaala kyekyo nga batandika obulogo buno mubaamu emize gy'obusezi obulogo buno bulimu emize gy'obusezi enfirimu egenda maaso bagoba jamugoba yamugugoba bugobyoza baawo omuzimu ogumulimu nga bagukunamira nga bagukansira baguyira eddogo bagukunamidde bagukoze buli kimu omuzimu gunaagenda oba omuzimu tegugende omuzimu omukazi nga teyeenyeenya azimu kwisanguuka omuzimu nga tegwenyeenya firimu egenda maaso weetegereze efirimu egenda maaso njagala weetegereze tunuulira omuzimu n'omusawo naye alinga ati banange furuma egenda
omukazi twalaba musota ne bagufulumya ne bafulumya Sessote yakula n'awola. Omukazi obulogo bumuyitiridde yafuuka musota. Kale n'ebizibu ebito ebyajja mu nnyumba eno. Kati omukazi oli mu kumugoba nga agenze n'omusota kubanga afuuse omusota. Ye omulogo yabagamba kiwedde. Yabagamba kiwedde naye tekyali kyangunya ennyumba eno okuddamu gibeeramu. Era musajja mukulu wadde bagamba nti bagumugobye ekizibu bakigobye kyali kizibu ku sayidi y'okukkiriza. Ennyumba eno omusajja ng'agitawanyika ng'agamba nze nsijja giddira. Bwe batyo ennyumba abalogo nga beefuula mbu baggaliddemu. Oli ennyumba yamulema. Ekizibu kye bagoba tekyafuluma kyasigala mu nju. Kati n'omulogo n'agamba tukiggalireyo. Okufa n'obutanyagwa wano tewayingira. Omulogo nti tugende. Oluggi ne lweggala. Ebizibu ebitowe byajja. Era okuva n'olwali bagamba nti amaka bagawonyezza. Ebiseera ebisinga abalogo kibanga muntu kumira panado ku kizimba ng'eddagala kukitulisa. Kati abasinga abalogo bamanyi kusiigawo kazigo. Oluusi tekuba kuvumula. Kale y'ensonga lwaki Bayibuli egamba mujje gye ndi mwe abakooye abazitoowereddwa n'abawummuza. Abatikkula emigugu gyammwe agiwummuze. Mwetikkula emigugu gyammwe bannaye gibamenya. Abasinga temumanyi bumanya. Tetuyinza kusukkako wano. Eno bwetyo bwerabise abawagira ebina Uganda. Kino kivudde mu bannaffe b'ebusoga eyo. Tubenda ino akuume ibumba.